abasuubuzi abali emirimu egy'enjawulo balajanidde gavumenti ebeeko nkyekulawo ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Omuwandiisi w'ebyetaawo by'enfuna Bernard Mubiru agamba nti gavumenti erina obuyinza okuyimiriza okupaluka kw'ebbeeyi ng'eyita mu kussa amakubo ag'enjawulo nga bw'annyonnyola. Ekimu gavumenti kyerina okukola ku nsonga y'amafuta kwe kukendeeza omusolo gwejja ku ki kuba amasundiro g'amafuta, kubanga buli lwerinnyisa omusolo ku mafuta ebintu byonna biba birina kulinnya bulinnya. Agamba nti kino kyanguwa nnyo singa beekendeeza ku misolo gye binika abantu. Gavumenti kyekizibu erina kukendeeza bukendeeza musolo, buli omu era ensi n'emanya nti no omusolo baagukendeezezza, ate tulabe oba bano ab'amasundiro tebaakendeeze. Ennyamido lw'abakulembeze abeesuuliddeyo gwa Nagamba nga bangi tebaagala kukendeeza ku nsaasaanya yaabwe. Baagala wabeewo enkola ennungamu abakulembeze bazunsulwenga okusinziira ku bitone byabwe kubanga bangi tebalina kuyitibwa kwa bukulembeze. Era tunasaba gavumenti eyambe okwasizaako bannabitone omuli abayimbi ne bannabyamizannyo kubanga bano bakola kinene okuyingiriza gavumenti ensimbi mu ggwanika lyayo. Obukulembeze buno ne buva mu bitabo ne budda mu talenti nga bw'olaba nti abazannyi b'emizannyo tebiriiko ebyo nti wasoma kwenkana ki wabula omuzannyo gwe kukweyimirira oba oli mukubi wa bikonde kikonde ekyo kikweyimirira. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulire lino.